things to come. Obujuliza babukakafu bw'ebintu ebyo ebijja mu maaso. Faith okukkiriza is both evidence kwe kukakasa ennyo and substance. ate kye kinyusi. Evidence, bwe bukakafu. as long as you bring the law and you bring evidence. Oleeta etteeka n'oggyayo obujulizi obulikuwagira. So faith is evidence. Kakati okukkiriza bukakafu. Do you believe that there will be a church standing here by December this year? Okkiriza nti December mwaka guno ekkanisa negenda beeyimiridde? Do you have evidence? Olina obukakafu. Do you have faith? Olina okukkiriza? Yes, faith is that evidence. Okukkiriza bwe bukakafu bw'ekyo. But I'm seeing in that church. Nti laba ndaba ekkanisa eno. If you ask me for evidence, bw'ombuuza obukakafu bwakyo, I will give you faith. Nja kukuwa kukkiriza. That is the evidence. Kye bwe bukakafu bwe nnina. If you ask me, is there money on your account? Bw'ombuuza olina ssente ku akawunti yo. Where is the evidence? Kyekikakasa. I can print the account and show you. Nsobola okuggyayo olupapula lw'akawunti ne ndukulaga. Do you see this figure? Nti olaba ennamba zino. That's the money I have. Zino ze ssente ze nninako. That is evidence. Bwe bukakafu bwe bujulizi. Do you think I have that money? Okkiriza nti nina ssente ezo. Before I show you in a piece of nga paper, sirina kye nnaakulaza nako yadde. I have faith. Nina okukkiriza. That is the evidence. Obwo bwe bukakafu. Where is the money to finish this church by Ensente ziriwo December? okumaliriza ekkanisa eno okuggwa. Where is your evidence? Obukakafu bwo obw'ekyo buliwa? Faith Kukkiriza is the evidence. bwe bukakafu. Hallelujah. Haleluya. And faith is substance. Ate era obukakafu kye kinyweza. Give me something to show. I want to touch it. Okigambe I'm kikwatibwako. sure Nkakasanga that nga I nti will walk neekakasa. through a finished church with a roof, Nkakasanga nja ttambula nnyingire ekkanisa ewedde ng'eggaddwa. with the new cameraman Ng'erina here, akasolya n'abakamera bakwata ebifaananyi. broadcasting the service live Bakwata ebifaananyi nga babitwala ku on the mitimbagano. international network, Ku international network on zonna. Ku YouTube, mitimbagano on gy'enjulu. what and what, Ku mitimbagano gyonna. broadcasting from Knoxville, Georgia. Nga babikwata okubaana nakusibyaki. Where is the evidence? Kiriwo ekikakasa Where is ekyo. the substance? Kiriwo ekinyweza ekyo. It is faith. Kukkiriza. I believe it. Nkikkiriza nze. Sarah laughed. Salaayi ye yaseka. Sarah lied. Salaayi yaseka n'alimba. Sarah the laugher. Salaayi omuseketerezi. Salaayi omulimba. Stop the word of God being fulfilled by Teyalemesa kigambo kya that Mukama time next year. kutuukirizibwa mwaka gwaddako. Hallelujah. Haleluya. I don't care when I say there will be a roof whether you are laughing. Nze sifaayo bangamba nti akasolya kanaabako ne museka. I don't care whether you are saying no, I have not laughed because I didn't see you. Nze sifaayo baweegaana nti tosese kuba I'm sikulabye. saying Nze ŋŋamba I bweti. have evidence Nina obukakafu. and I have Ate substance. nina ekinyweza obukakafu obwo. Faith is evidence. Kubanga okukkiriza And kye faith is kinyweza. substance. Ate okukkiriza kinyweza So ddala. because I have faith, Olw'okuba nina okukkiriza. I'll pass here next year. Mpita wano omwaka ogujja. There will be a facility. Nga waliwo ekizimbe eky'amaanyi ekiwedde. Haleluya. Faith Okukkiriza is both evidence and substance. bwe bukakafu ate kye kinyweza In the obukakafu court, obwo. there is what they call exhibit. In the court. Eri mu kkooti waliwo kye bayita ekizibiti. So they bring that substance, that exhibit. Baleeta ekintu ekyo ekizibiti. We caught him, Ne bagamba twamukutte laba. and the evidence is here. Era n'obukakafu bubuno. We can bring it to the Ne bajjayo substance. ekizibiti ne bakiraga It is kkooti. here. Kiikino. You ask me where is the money? Ombuuza ssente ziriwa? I have exhibit. Nze nina kizibiti kyange. It is faith. Kukkiriza. Amiina. You are laughing. Oseka. You laugh. Seka. But that laughter will not stop the Naye miracle enseko of God. z'oseka tekizikyalemesa kyamagero kya Katonda na kigambo. Even if you laugh at your own miracle Ne bw'osekerera ekyamagero kyo kyennyini ggwe mwene. and you say me N'ogamba nze with zero education, nze ataasomako
Me, nze with nobody else to stand and shoot for me at the bank, nze atalina asobola kunnayimirira ku banka and you dare come and tell me that next year I will be driving my own n'olyoka car. oŋŋamba mbu omwaka ogujjanjaba neevuga. I am laughing at you. Nsekerera gwe. But Pastor Margaret will come. Naye ate musome Margaret ajja You kujja. have laughed Agamba osese. at the power of God to do a miracle in your life. Tosekeredde amaanyi ga Katonda okola ekyamagero mu Whether bulamu you bwo. have laughed, Oba osese, whether you have lied, oba olimbye, but tomorrow naye ekya that miracle will happen. ekyamagero ekyo kijja kubaawo. Hallelujah. Haleluya. Will be Ate nja kudda ng'ate oluweera waggulu okusiikiriza ekitubisse ebbaati. We have come from somewhere. Tuyina gye tuvudde, We are going somewhere. tuyina we tugenda. In Jesus' Mu name. linnya lya Yesu Kristo. Today I want to make a humble contribution of 3 million. Olwaleero nze nja kukolayo okusonda kutonotono kwa miliyoni 3 And add on to what you have done. ate era lukugatte ku ekyo mmwe kye mukoze n'abalala. Jesus asked, Yesu yabuuza, the apostles came and said, we have only 3 pieces of fish and 5 loaves of abayigiriza bread. bagamba Yesu nti tulina ebyennyanja 3 n'emigaati 5 gyokka. But what is that to so many? Naye ate ekyo kitegeeza ki eri bano abangi? You know, Jesus had asked, Yesu yali abuuzizza because the apostles had come, kubanga abayigiriza baali bazze gy'ali. they said, Lord, send these people away. Bamugamba Mukama wange goba abantu bano There are baddeyo. so many, Bangi nnyo. and they've been with us for 7 Babadde days, naffe ebbanga and they're very ddaavu. hungry. Ate enjala ebaluma. Send them away so that they Bagobe buy some food. baddeyo bafune kye balya. Jesus said, give them something to eat. Yesu n'abagamba mubawe ekyokulya. Because that's what they need. Era ekyo kye beetaaga. And the Bible said, but we have only Abayigiriza 3 ne bagamba loaves. tulina emigaati 3 Actually, gyokka. Jesus had asked, Yesu yabuuza, what do you have? n'ababuuza nti mulina ki? And they said, only 3 pieces of fish. Emigaati 3, ebyennyanja 3 And byokka 5 loaves of bread. n'emigaati 5 But gyokka. what is that to so many? Kati ekyo kingi ki eri abantu bano abangi ennyo? So what do you have? Kakati oyina ki? It may be too small, Kiyinza okuba nga kitono. but God is saying, I will use that small thing you Naye have. Mukama agamba nti nja kukozesa ekyo ekitono That ky'olina. small thing which you have, Ekitono ekyo ekiri mu ngalo God zo. is going to multiply Mukama agenda kikubisaamu to a greater level. kifuuke kinene. Hallelujah. Haleluya. So, Pastor Margaret, Musoma Margaret, not long ago, sebbanga ppanvu we nnyo. shall pass here again, Tugenda yitawo wano nate. and we shall be opening a wonderful facility here. Ate tujja kuba tuggulawo ekisinga obulungi wano. And you singers, you'll be singing Nammwe abayimbi mujja kuba muyimba. with sound being recorded and transmitted. Ng'ennyimba zammwe automatically. zikwatibwa ku butambi nga zitwalibwa. Amiina. The angel told Sarah, Malayika yagamba Saala. actually Sarah had him telling Abraham that I will come back and your wife Sarah will have delivered a Saala baby boy. ng'awulidde malayika agamba Ibulayimu nti naagenda okudda nga mukyala we ali lubuto. Sarah heard it Saala n'akiwulira and laughed. n'aseka. And God said, Sarah, you have laughed? Mukama n'agamba Saala osese. Sarah said, no, I have not laughed. Nti sisese mukama wange. So she was both an unbeliever Yali takkiriza nga si mukkiriza because she had laughed. kubanga yali asese. She laughed at the word of God. Yasekerera ekigambo kya Said, Katonda. at this age, it cannot happen. Nti ku myaka gino gye nnina tekiyinzika ekyo. And she laughed at the word of God. N'asekerera ekigambo kya The word Katonda. of God said, I'll come back next year at this time. Ekigambo nga kiga nti nja kudda ne gusanyizibwawo. Jonah was saved, and those animals who entered the ark because of faith. Nowa yataasibwa n'ensolo zonna ezayingira eryato lwa kukkiriza kwe. Evidence was there Obukakafu bwaliwo through faith. okuyita mu kukkiriza. Substance was there Okunywezebwa kwaliwo through faith. mu kukkiriza. Hallelujah. Haleluya. What about Abraham? Ate Ibulayimu He was told, go to that country. bamugamba genda mu nsi eyo.
And I will make you a great nation. Era ndikufuula eggwanga ery'amaanyi. But leave here and go. Va wano genda. And he went. Noah Ibulayimu n'agenda. He didn't know where he was going. Teyamanya wa gye yali alaga. As he was going, he even became a great nation. Ate bwe yali agenda eyo gyonna gye yagenda afuuka eggwanga He became a great fighter. n'afuuka omulwanyi ow'amaanyi. They were told he was coming from conquering several kings. Olunaku olumu yali ava kulwanisa bakabaka And he met a abamaanyi. man called, and made a king of a country called Salem. N'asanga kabaka w'e Salemu. The king's name was Melchizedek. N'asanga kabaka w'e Melchizedeki. Abraham, Ibulayimu who was a nobody, ataali na kyali. he walked, N'atambula not knowing where he went. nga tamanyi gy'alaga. But as he went, he was being blessed. He was Gye yakola coming. okugenda ng'aweebwa omukisa. He would go and conquer kings. Yagendanga n'alumba bakabaka n'abakuba n'abawangula. But he had no kingdom of his own. Naye ate nga talina bwakabaka God had bubwe. not told him that that is your kingdom. Mukama yamugamba nti And obwakabaka bwe. after conquering so many, Olunaku lumu ng'awangudde bangi, he came to Salem n'ajja Salemu. and found a king called Melchizedek. N'asanga kabaka Melchizedeki. When he inquired, Bwe yabuuza, he found that this was not an ordinary king. n'azuula He nti was a unique king. teyali kabaka wa He bulijjo, yali wa had njawulo. no genealogy. He had no father, he had no mother. Teyalina mama, teyalina He taata, was living forever before the Lord. teyalina mulembe, yali abeera Mukama. As we Haleluya. walk this road of faith, Nga tutambula olugendo luno as olw'okukkiriza, God continues to bless you, Mukama ng'ayongera okuwa omukisa. whether you find a special person, Oba osanga omuntu it ow'enjawulo, will be Pastor Margaret. ajja kuba musumba Margaret. And what did Abraham say? Ibulayimu yagamba atya? He said, you come here. Namugamba jangu He wano. got a tenth from all he had and N'afuna ekimu eky'ekkumi ku ebyo byonna bye yalina. and gave it to Melchizedek, N'akiwa Melchizedeki, the king of Salem. kabaka w'e Salemu. That's the first time in the Bible that we have a tithe. Ogwo gwe mulundi ogwasooka lwe yawaayo ekimu eky'ekkumi. Abraham, Ibulayimu after conquering several kings, ng'amaze okuwangula bakabaka because he bangi, had a voice kubanga yaliwulira eddoboozi and he believed it, n'alikkiriza, he came and gave a tenth to a special person called yetta naawe eky'ekkumi Melchizedek, eri omuntu ow'enjawulo the king Melchizedeki. of himself. Ekizimbe oba ekibuga nga Mukama wakyo ye Katonda wenu. God is building a city. Haleluya, Mukama azimba ekibuga. See, I'm moving to that city. Ndaba nga tuyingira ekibuga ekyo. You Sarah, you can laugh. Gwe salayo oyinza okuseka, You can lie. osobola okulimba, You are a laugher. oli musekeeterezi, You laugh at the word gwe of God. sekeeterera ekigambo kya Mukama, You lie. gwe limba. But God is Naye saying, Katonda olw'okukkiriza kwange back. You come this side agenda on this very day. okutagenda ku kitu And ky'esuulira we kuno have a facility here. nga waliwo ekibuga. You laugh Oseka, at the word of God. osekeeterera ekigambo kya Mukama, You lie. n'okirimba, You become Sarah the liar. n'obuka Sarah salayo the omulimba, laugher. omusekeeterezi. I've made a prophecy towards you. Nze nkoze obunnabbi gy'oli, And you are laughing at the prophets on your own life. osekeeterera obunnabbi obwo ku bulamu bwo. But I tell you, Naye nkugamba kaakano, because let every man be a liar, but God be true. omuntu leka abeere omulimba naye Mukama kaabe wa mazima. Because God has said it. Kubanga Mukama yakyogera ekyo. And God said, next year, this time, Mukama agamba omwaka ogujja mu kiseera nga kino last year, n'ayita wano. it will not be the same. Tekijja kuba kyekimu nate. You will not see me sitting on that same chair. Temujja kuba mu butebe obwo It will bwennyini. not be the same furniture. Si ntebe ezo zennyini, si mmeeza, si ntebe ezo. I'm going to the city, Ngenda mu kibuga, a city with foundation, ekibuga ky'emisingi, whose builder and maker is God himself. ng'omuzimbi waakyo ye Katonda mwene. Hallelujah. Haleluya. And I know I'm going to see it. Era nze mmanyi ngenda kukirabako. Pastor Margaret, I know I'll come. Musumba Margaret mmanyi nja kudda wano. I'll park there. Nja kupaakinga wali emmotoka. And you welcome me. Era mujja And kunyaniriza. I will come and praise the Lord. Hallelujah.
Because God is true. kubanga Mukama wa mazima. He's watching his word. Alabirira ekigambo kye okukituukiriza. He told Jeremiah. Yagamba Yeremiya. Jeremiah, what do you see? Yeremiya olaba ki? Jeremiah said, I'm watching a measuring rod. N'agamba ndaba olugali olupima. And God said, yes. Mukama yagamba olabye bulungi I'm weewaawo. watching my word. Nze ndabira ekigambo kyange okituukiriza. What do you see? Olaba ki muganda wange? You may be a measuring rod. Oyinza okuba ng'olaba olupima. Beyond that measuring Naye rod, emabega w'olukoba olwo powerful God. waliyo Katonda His w'amaanyi. word full. Alalirira ekigambo kituukiriza. Hallelujah. Haleluya. I'm walking towards that city. Ntambula ngendera ekibuga ekyo. I'm walking to a foundation. Ntambula eri emisingi egyo. I'm walking where foundations of God have laid. Ntambula eri emisingi gya Mukama I'm gyebasimwa. walking where with the people who have hope. Ntambula n'abantu abalina essuubi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. God told Abraham, not Mukama Sarah. yagamba Ibulayimu si Salaayi. Your wife, Sarah, Mukyala wa Salaayi I'll pass here. n'ayita wano. Your wife, Sarah, Mukyala wa Salaayi will have produced a baby boy. ajja kuba yazaala omwana wa bulenzi. Not far. Sebbanga Not in pampu. years to come. Si myaka kkumi I've maaso. seen the stars and Olabye omunyeenya ne zituukirira. I am giving you a specific time. Naye nkuwa ekiseera kigere. I'm telling you Kugamba kaakano that next year, omwaka oguddirako time, mu kiseera nga kampegano. it was not for Sarah. Tekyali kya Salaayi, It was for Abraham. kyali kya Ibulayimu. But Sarah laughed. Sara n'aseka. It was her to deliver the baby. Ye yali alina okuzaala omwana And she laughed ate n'aseka. because the Bible says,